Irivunga weewaddeyo kubanga obutiko bwetaaga obudde bwo ati ne obuwaayo essaawa 11 olunaku zimala. Ekirala kye weetaaga mu kulima obutiko weetaaga ekiyumba mu luzungu kye bayita shade kubanga obutiko buyisibwa by'omusana obeera mu direct sun oba omusana we gubukubako kibuyisa bubi. Omusana gukireetera okufiirwa amazzi mu nkola gye bayita evaporation. So olina osooka okukuba ekiyumba, mu ekyo ekiyumba olina oteekamu olusenyente kubanga olusenyente lugobawo obuwuka olusenyente. Then n'ekirala era nga business weetaaga security emala kubanga enva zino abantu bangi bazaagala. N'olw'ensonga eyo tolina kukkiriza muntu kusaalimbira mu kiyumba kyo n'olumu bajja n'obulwadde. N'ekirala kye weetaaga okulima obutiko buno weetaaga ennimiro ennungi kye nayise gardens. Weetaaga ennimiro nga nnungi. Obuzibu tubusanga mu buno cotton olumu gwe tufuna bwe bakozesa mu kukola zino ennimiro aba muto bamukungula muto n'olw'ensonga eyo n'atukosa mbu gadeni yo ebbanga lye yandibaddewo ate ekendeera so ne kikufiiriza gwe ng'omuntu. N'ekirala kye nandiyagadde obbagamba mu bizinesi nga oyagala otandika obutiko sooka okole akatale. Akatale ke kasinga obukulu mu kulima obutiko kubanga akatiko tekalwawo okukula. Akatiko ontandika kati mu nnaku 14 mba ntandise okukungula. Essanyu ly'omulimi olirabira mu makungula. N'olw'ensonga nga tonatandika kukola butiko oba kulima butiko sooka ofune akatale kye kisinga obukulu nnyabo. Obutiko buno akatale kawo kali ludda bwa era kilo ya mmeka? Ekisinga okunsanyusa obutiko buno mmere. N'olw'ensonga eyo buli muntu anninaanye katale kange. N'olumu mbakaka okufuuka akatale kange. Obutiko buno engeri gye buli emmere tebusosola mwana, tebusosola mukulu, tebusosola mukadde. Ate ekisinga okunsanyusa emyaka egisinga okulya ate gye gyetaaga akatiko olw'ekiriisa ekirimu omukadde n'omwana omuto. Akatale k'obutiko kali buli wamu naye okusingira ddala restaurant omuntu asobola osangayo akatiko nga kafumbe bulungi. Supermarket osobola okugulayo akatiko akatafumbiddwa akaliro. Nange kennyini ku faamu ntunda akatiko naye mu kaseera akatali kawala tunatandika okutwala obutiko e Rwanda kubanga Abanyarwanda bo baagadde nnyo akatiko okusinga ffe. Ne bamulirwana abo kubanga ayinza okutandika okulima obutiko mirirwana gyange bye basooka okungulako so ne bampa amaanyi okugenda ate mu balala okunoonya akatale. Naye mirirwana gyange gyakola nnyo omulimu gw'amaanyi okunfunira akatale wabweru w'ekibuga era nsobodde okugabira abantu obutiko mbatunziza obutiko era ne kati bakyayagala obutiko lwakuba obutiko bwe butono naye nga akatale weekali ddala.